Amanya gange nze Eddie Mezaya nga ndi Sweden. Nsaba ontusiza obubaka bwange buno eri General Public ne bannayuganda bonna nti erinnya lyange liyinza okuba lyafulumidde ku lisiti ey'olupapula lwa Mole lwendabyeko mu butanwa. Nze Eddie Mezaya ndi musajja muyigirize. Nina sanity. I respect leaders. I've never in life, and I will never, I've never commented on anybody's post nga postinze ebintu ebyo ebyekisiru. I've never posted anything concerning ebintu ebyo biboogerako ebikwatagana ku mukulembeze w'eggwanga ne Kabaka. I've never made an audio or video about such issue. Kati newuunya erinnya lyange engeri gye lirabikira ku lisiti y'aba bloggers abatumbaavu abali mu exile. Nze siri mu exile. Nze buli mwaka mbeera Uganda okuddako guno gwe sibadde Uganda kuba COVID nti okunteeka mu quarantine. N'olw'ensonga ezo nsaba bannayuganda mukimanye nti Eddie Mezaya wamwe gwe mugoberera era pioneer w'aba bloggers is educated, is civilized, ate alina sanity. Yakuzibwa. Nze sisobola kutyoboola mukulembeze wa ggwanga. Agakatunamwe sisobola kukola bintu bya kisiru bwe bityo. And I've never done it in life. And I will never do it in life. Nze nga Eddie Mezaya, ba bloggers bonna bampita mbega. Kulw'okubanga nze ndiwo okubateeka mu sanity. Sibakkiriza kukola bintu bya kisiru era sikkiriziganya nabyo. For example, abantu bonna list gye bantaddemu mu ba bloggers tekuliko n'omu gwe following. No, I don't follow them. Ne bwe mukebera ku social media handles zange zonna. Sirina n'omu gwe ngoberera oba nfollowinga. Tekuliko n'omu gwe njogera naye. Tekuliko n'omu mukwano gwange. Okuddako Cuti Kaye Wisdom kati abasigadde mwani munjereze nnyo. Apaana. Imwe mulowooza lwaki bampita mbega? Kuba sikkiriziganya nabo. President Museveni nze buli lwe nzija Uganda njagala musisinkana. Era mujjukire mu biseera bya campaign. Eddoboozi lyange lyatambula nnyo nga penge and codinze mbu simanyi njaya nusinkana President Museveni, simanyi ndi mbega, simanyi ndi bega. Yes, nakati njagala musisinkana kubanga I believe and I trust it is the President of the Republic of Uganda. Bannayuganda baamulonda oba atya. Kati nze saagala kuddamu kulaba linnya lyange nga muntadde mu kasasiro ono. Okuddako mugambe erinnya lyange mulitaddemu kulw'okuba nze pioneer w'aba bloggers. Ndowooza ne mugamba nti Eddie Mezaya bw'ataalabikire ku lisiti eno ba bloggers bajja kuba bakoze eki. Nze siri mu ebyo bya kisiru. Nze am an educationist. Nsomesa ba bloggers kuba nze pioneer. Anyway, kyekyo. Era teri omuntu n'omu yali awulidde statement yange yonna nga njogera ebintu ebyekisiru. Mujjukire Isima bwe yavaayo All Access n'agamba bannayuganda babatte, simanyi mutta abantu, mubakuba obutayimbwa, bassa abantu navaayo n'enkondeminga. Nvudde n'enkondeminga bafulufiga ebyo bye boogera ebyokuwemula. Nvudde n'enkondeminga ba Ashabaga Kato abaagamba mbu simanyi mugende mutte gundi, simanyi basse batono baaliose ne babatta. Nvudde n'enkondeminga balumbuye ebyo bye boogera ebiyinza okuleetera Uganda obuzibu. Nvudde n'enkondeminga bapengepenge. Oba okitegeera si lwakuba nti yandikodinga wabula bye bakola ebyekisiru bakojja omugezi. Nvudde nnwanaganye nabo, nze nnwanaganye nabo buli blogger ayogera ebyekisiru oba akola ebyekisiru ebiyinza okuleeta eggwanga lyaffe mu buzibu. Kubanga nze Uganda ninayo business, Uganda ninayo family, nze ndi munnayuganda. So sikkiriziganya na bintu ebyo. Big Daddy nyamba nga mpita mu program yerabibwa abantu bonna bategeere nti Eddie Mezaya is above that. Tebaddanga namu okunteeka mu that shit. President Museveni is the President of the Republic of Uganda. Oba baagala oba tebaagala. So give me a break, man.